Nkwaniriza nate ku programu yaffe ensonga mu ddiiro nze Kyeyune Noah. Omulundi guno programu si ya byabufuzi si ya nsonga yonna wabula ya byanfuna era bya bulimi. Gye tuli eno bayitayo Kyankwanzi mu ggombolola y'e Butemba ku kyalo Kayonza. Nga ekituleeseeyo nsonga ya bulimi gye tugwikiriza omukyala Teddy Tracy Nagawa. Abakyala bafaanana nga ye oba kale abakyala abato mu myaka manyi obulimi babuwanya abantu abakuze naye Teddy oba Tracy ono yasalawo bakwatagane ne banne bajje batandika okulima balimira Kyankwanzi era bakola ekibiina ekiyitibwa Katika Empowerment Association mwe bakoledde emirimu mingi nnyo. Omukyala Teddy Nagawa nsanyusa okulaba ku programu ensonga mu ddiiro. Webala okulima naye nga tolabika bulimi tolabika bulimi n'akamu n'akeddaga kati okulima kwakyukamuko anti ffe bakutuwerangako ebibonerezo ku ssomero nga bw'okola omusango ekibonerezo kola kale n'enkyawa okulima nakyawa nnyo okulima naye kati gw'otandise okuddamu okukunjagaza kubanga ate tulabika balimi naye nga ndi mulimi oli mulimi olima ki nima kasooli nima vanilla n'okulunda enjuki n'okulunda ebisolo eby'enjawulo. Obirundira ludda wa wano wennyini e Kayonza mu Kyankwanzi. Okusinga nkulabyeko kasooli ebirala nabyo mbirabye naye njagala nnyo mpikinga interest mu layini ya kasooli eyo. Lwaki yono muwadde nnyo amaanyi okusingako ku birala ku bibala ebirala ku birime ebirala? Webale nnyo ssebo. Kaakati nze nganza okufuna ekirowoozo ekyokulima. Nze ndi human resource professional ate nga ne practitioner. Era nina ofiisi gye nkoleramu. Era nsapootinga n'ebitongole eby'enjawulo. Naye bw'otuula bw'otunulaba ensi nga yeetooloola nolaba n'ebigenda mu maaso mu nsi naddala obwetaavu bw'emmere oba kye bayita food security. N'ogamba naye okuggyako mu ofiisi okutuula mu ofiisi kiki nsobola okugatta ku nsi yange n'okwongera ku mmere kubanga okulya abantu bazaalibwa buli lunaku ate balya kubanga emmere ogimanyi teri lunaku lweridiba kubanga ensi ekola ki ekula. Nange mu bintu by'emmere byonna ndowooza nti kasooli ono ekintu ekiriwa kumpi ensi yonna. Kumpi ensi ki? Ensi yonna naddala wano mu East Africa wano. Naddala mu East Africa n'okufuluma East Africa mumu abali akawunga kano. Kati kwe kufuna vision ey'okutandikawo association ey'abantu abalina endowooza ng'eyange. Era we nafuna vision yo nentunula bwe nti neŋŋamba naye bantu ki abayinza okubaako n'endowooza ng'eyange. Onjagala tandika kulima kasooli. Ettaka tuliyina Kyankwanzi tulina ettaka liyitirivu. Walina mu kiseera ekyo walowooleza? Ettaka lyali lyeriri ewaffe wano wennyini wendi ng'ettaka tulirina naye ng'olaba muzeeyi abaliwo ewaka tebasobola lirima ne balikola ki? Balipangisa bupangisa nabo ne balimirako we baba bakoze ki? Basobola. Neŋŋamba n'ettaka tulina. Nyinza okugamba nga amanyi sigalina nga nze omuntu omu naye ate we twegatta ne bannange bagamba agali awamu yange galuma ennyama. Ati nga njija olupapula lwange ne peeni ambuuza ani natandika okusolisitinga mikwano gyange. Mikwano gye watandikiramu? Gye natandikirako. Kati omukwano yakugamba ne gundi akola ki? Akisobola akyagala. Mbuuza abooluganda ani yandyagadde okunja ennyinga. Abaawo ne babaawo ne bagamba ki? Basobola. Nga balabanga ebyo kati navudde mu ofiisi. Aye kati mufo ky'okubeera mu ofiisi kanula n'alima ono nga bwera bw'okyogedde nti sirabika buki bulimu. Naye nga nina ki okwagala. Nga simanyi nnyo byakulima naye nga mpera nsobola okuyiga. Ate nga si kizibu kulima kasooli nakumanya kyetaagisa. Nga bannange bajja tugazaringa batandika ekibiina kino abantu nga 10.
Tugamba kati ffe tutandika laba banatukola ki banatusangayo. Netujja ntwogera ne muzeeyi wange muzeeyi Kigondo nga twagala kulima kasooli ne twagala ttaka. N'agamba mwagala taakale mulinde sizoni ejja ngenda kulijjako abapangisa ettaka mulikozesa. Maze kale banenga nga tufunye ettaka nga katwetaaga ki ebbisi nga tutulansi bye twetaaga sizoni egikola kyo giyingira nga twekolamu omulimu. Tuba twakalimayo sizoni emu bweti sizoni eyo yavaamu bannalina bannanga abaali balina obukugu muki nga bamanyi nze nga nina knowledge ya mutwe naye bo nga balina practical ate nga babiyagala sizoni ngaekola bulungi kasooli waffe wetumutunda. Tuba tuki mu gurupu yange yennyini gye nalimu mwalimu abana abasirikale nga nze. Tuba tukyali awo nga minisitule ya defense eyisa akalango abaana b'abasirikale basapootinga abali mu associations ez'enjawulo nga batuwa ssente n'akatale ne tulima kasooli mu ssente ze batuwadde ne tubasapulainga kasooli ate n'asigaddewo batuwa akatale ne tumakola ki bamuguza ku bbeeyi ennungi etalina mu katale k'awamu fe tulina ebbeeyi eyaffe mu ndagaano yaffe gye tubagulizaako. Munnange nga tulaba ekintu kikoze nga tuddamu n'amaanyi. Yali alimira ku eka 2 tulinnye tulize mu eka 10. Lima sizoni esooka nga defense tugisapulainga kasooli nga bwe twali tuteeseza mu ndagaano. Temwamenya n'endagaano tetwagimenya. Bamemba beeyongera abaali balooza nti ne banayisibye ebya muzannyo nga balaba abantu bano nga bamuvinga ku ki ku speed nga bamemba beeyongera. Sizoni eyandibadde ng'ey'okusatu nga twongeza nga defense etwongeza ne ssente tukolera ku yika bimeka yika 2 ewe batuwa ssente bazituwa up front nkola ya kisirikale eba up front mu maaso kati nga ogamba nti nsapulainga mwezi gujja naye ssente bazimpadde kati otyo defense wetukaki wetukola kati bamemba essaawa zino wenjogera tuli mu 100 abatandika meka 10 tuli mu 100 naye muno mulimu abaana abasirikale abaafa abakyaliwo n'abaawummula netugattamu n'abantu abalala abalina endowooza ng'eyaffe desi mwana wa musirikale. Kati unemubeera bamemba 100 mukyagattako kwaba oba mwakoma tetujja kuma kubanga ena association yaniriza buli omu. Sofa miri kuyika meka ku mulimya yika 2 ziri ludda wa zonna Mukyankwanzi muno nesiwane waka wetu era wetuvaanya nsula tugenda so mukyusi kikyusa obulamu bw'ekitundu ne banno ekiruubirirwa kyo tandisa okiraba ekiruubirirwa kyange tandisa okirabira ddala n'obulamu bukyuse kuba tulina kebayita side income buli sizoni kati no sizoni eyawedde twakoze akasente akeegasa yawe tunaatema buli omu amagoba buli omu agenda kuddayo nga alina kyalina muki emisanyufu ate nga tukola n'ebirala mu ofiisi gaffe okulima tekigana nti closing omulimu gwokola ki gwokola mu ofiisi ne professional gisuule osobola okulima ate nga wakola ki n'ebirala nze ogenda kunsanga mugambo otusiiriro naye ku mmande ndi mu Kakondo toza nakuntegeera nti nze abadde afaanana bw'ati mu Kakondo mu kalipsitiiki mu kugamba ng'olaba ne kabbaaga nga bwoga nti bwekyesentebe omukwatandisi bakatika n'omulimu gwennyini ogw'obulimi ogwetaagira ddala supervision oba kale obudde okubeerawo obudde buno bufuna era olowooza buli sufficient bumala obudde mufuna era mufunira ddala obudde mu bulimi kuba kati olaba zino essaawa zinava e Kampala ku Lwokutaano ngenda kubeera empaka Sande nzireyo naye nina bannanga babeerawo ddala bo bali stationediwa wano be abali ku supervisory committee buli omu alina obuvunaanyizibwa tulina committees ezitambuza ekibiina kino tulina ey'ebyensimbi tulina ey'abakalabalaba nga supervisory tulina management so tewali
wofuniragaako wonna kuba buli omu atwala obuvunanyizibwa. Ekibiina tekisosola nti kyammwe kyabakyala mukka oba kyabaana b'abasirikale tekirina mu kiseera ekyo buli ayagala yakiyingira na buli ayagala kati asobola okukiyingira. Tetusosola okusooka lwetosooka nga netugamba baana basirikale naye netugamba ate tujja kuggalirayo bannaffe abalala kuba tubeera nabo naye nga percentage esinga n'encouraginga nnyo ekyo kibeeremu ebitundu 6 ku 100 bawala oba bakyala 4 genalekera abaami as one way of empowering abakyala n'okubaagazisa okulima kubanga okulima kwali nnyo kw'abaami ate naddala abakyali myaka egy'ekivubuka okulaga bawala bannanga abali eyo nti newankubadde oba osiiginya njanjala ndola nti nsiigi ezo zikwata nnyo nnyo n'amaanyi ne zikungula ne kasooli ate ne zitaba kezikola ki ezibadde nosigala nga okyalabika njo ddugala wali mu nnyo nogano abakozi okusinziira ku wendabye mukomaawo nga kasooli ne mumuguza amagye nga kiggwa mukoma kasooli eko azibwe mulimanga mutundanga mugabananga mulimanga mutundanga mugabana oba mulina kyemugattako sebo tetulima kasooli netumukunga netumulongoosa netusapulainga ababa batuwadde akasente kaabwe netuguza n'abo bakasitoma abaffe wetuma twerekerako kasooli wokugattako omutindo kubanga twatandika ekintu ekyo tuleme kukoma ku mpeke y'akasooli naye kati tukola value addition nga olya president wakuba omulanga mu ggwanga kati waliwo n'omwami gundi presidential advisor onakakyani value addition wamuyita Dr. Hilary Kisanja ndaba nnyo program ze nga encouraging abantu bakole value addition yabalambulako yali atulambuddeko era natu encouraging nnyo n'ayagala nnyo nga tayiza kikkiza nti emyaka egyaffe nti mwatula ne musalawo kulima era oba otunuulidde tulina obuwunga waffe tuli buli branded tulina obuwunga waffe buli branded bulungi nnyo kati zino ziri kilo 5 sebo kati tulina packaging ya kilo 5 yesookebwako tulina kilo 10 kilo 25 ne kilo 5 namba mwekubira obuwunga buno bwama mu kasooli wamma mu buli kimu kasooli fe tumwelimira ne mumukubisa netumwekubisiza ne tumupaakinga ne mutuguza ne tubaguza ekyo kirungi yesebo kakati value addition obadde ongamba nti mwafuna omuntu wa gavumenti mwami Musoke yabalambulako n'abenkaraginga kibakoleddeko kibongeddemu ku nfuna yammwe okwawukanako bwe kyali luli nga temunnaba kutandika kintu nga kino omwami oyo advisinga president ku byokulima n'okugattako omutindo ayina ebigambo byakugamba n'olaba nti kati wano mbadde siteredde kanterezeemu era olaba we yatusangira n'atuwamuko ku magezi si bwe tuli kwayite yakawunga kano weeri ne packaging yakyukamu kati kalungi nnyo bakasitoma abaffe bonna bagamba kati akawunga kammwe ate kalungi nnyo n'okusinga kakola ki kati kiregeeza nti kasooli mumuwanika n'akalira ddala bulungi netumulongoosa netumugjamu enfuufu n'avamu obukongole ate ne kumutereka tayonooneka mangu netumanyi tumukuba akawunga nga mukalu kubanga luli twalinga takala bulungi nomukuba akawunga nga tubimanyi bulungi ate nga netuba tuterese ayina engeri gyayonooneka n'akyusamuko kala olwo butakala bulungi kitegeeza mwalongoosa n'entereka buli kimu mukiyize enteekateeka eno mwakagikolera myaka eno mwatandika ddi era twatandika 2024 jjojjo lyabalamu wano jjo lino ne sipiidi yetudduka ya kizungirizi 2024 wano jjojjo lyabalamu mukulikire eddala kati omutindo akatale ongambye ko kali bwekali akamagye mwetegekedde embeera singa ekyo kiba tekiriiwo mukoze ekimala okulaba nti ne bwe kiba ekyo tekiriiwo ng'akatale ako akabawadde boom
oba kavudde oba kati kyuka waliwo wemutandikira. Webale nnyo. So tulina tutandika akatale tulina kanene kyamazima ddala era tetukamalaawo. Naye kati challenge tulina eri emu nti tufuna akatale kangi ate ng'obusobozi obukasapulayi nga tetubukola ki tetubulina olwokuba nti tugenda mpola mpola olwasente lwe tuba tukola ki tulinawo okusatisfyinga akatale ke tulinawo akampeke y'akasooli ate n'obuwunga naye era ne bukyakumakya nga defense tekyali nga si ye client tulina bangi nnyo olw'omutindo gwe twongedde ku kasooli waffe nga kasooli ate n'akawunga mukayonze muno ekyogeza mwogerwako ne mukyankwanzi mwonna kati teri atatumanyi kuba ku district kakati mwandyagadde muyambibwe mutya okusingawo kubanga muli abantu gurupu yo nene nga bwogambye bantu 100 kiba kitegeeza mukyusizza obulamu naye ate muteekwa okuba mulina okusomooza kwemusanga mwandyagadde gavumenti ebayambirewa ebintu biri bisatu ekisooka abantu batutegedde nnyo mukyankwanzi naddala abalimi bakasooli era baagala nnyo okukola naffe ba outgrowers nga tusabulani kasooli waabwe bamanyi nti tuli bantu beesimbu ate tuwa akasente kaba batuwadde kasooli naye ogenda otunutunulira ennamba y'abantu ekontakiti nga bakuwe kasooli waabwe oluusi nga nesente ozikola ki twezirina ezigula ku buli omu waliwo kati mufuna n'abaagala obaguza batukubira amasimu wano nawali ninawutani bweziti naye ogenda okunira bajeti gye mulina nga muweddeyo noba nga obadisappointinze bambi so nga ate ejjukira luwo bagulako noba akasente kaye mu budde household income yawe obeera ogyongezaako no mu budde ate n'okuba nga bamala ebizibu bya families zaabwe ekirala ssebo tulina ettaka lyaffe ku kkubaawo twaliteekateeka ziriika mmeka ziriika 2 otulina mu Kyankwanzi muno ekyamazima temuli milling facility ya mulembe kati muno mu butawuni okubizizawo tukubya naye ng'olaba si kyekyo kibulamu okusinziira nga wenjagala ngala standards z'abamandera abo noma nti Kyankwanzi yaffe singa tekamu facility ng'eya Mandera nebanga esobola okwerako sitoowa ey'omulembe ate nga n'abantu abalala basobola ogikozesa abeera balina obwetaba batalina sitoowa abawejjere osobola obbawa amateeka ga sitoowa eyo ne bagatuuza ne babeera nga bafunamu balina bye batereka kasooli waabwe ate ne tumubagulako abantu batambula miles okubisa obuwunga bakitegeera kuba kati ffe tulina obusobozi tusobola opangisemu kati twala obuwunga ku kyuma tekiri wano kiri walako ne wano bakitegeera nene osanga layini nga weeri oluusi olina order tebakoze mu budde oluusi kasitoma yeekyanze oluusi masannyalaze gavuddeko ate ng'abantu bawanvu newetanga nga bizinesi yaffe ebeera paralyze ate nga ye talina kutegeera ekyo ate nga client omubuulira ebyo so nga twagala yekka zaffe ezebbiri singa tuyambibwako gavumenti ne batufunira milling facility nezimbibwa okwo ebyuma ebyomulembe bikuba obuwunga ne tufunako sitoowa drying areas okiba kisoboka netufana ne silos nsobola okubeera nga tutumbula omutindo gw'obuwunga ne kasooli nga omuterekemu omuterese bulungi omukube naye n'aterekebwa bulungi ate ng'era akubiddwa bulungi mwali mulabyeko ne mubeerako ne ku kifaananyi ky'ebintu ebyo bye mwagala nti oba twalambulako ekyuma ng'ekye South Africa oba ekyamandera ne facilities ezo bazitunda ziri mu sente zo tetuzisobola nga ffe naye ng'ate gavumenti ekiti wali okubyeko ku kifaananyi ekyo eky'ebyuma bye mwagala sinnakuba kifaananyi naye okulabako kyenjagala okulaba kyoyagala nkimanyi bujja nakirabako sitoowa gye njagala okuzimba ngimanyi mu mutwe n'essaawa zino so gidescribinga milling facility gyenja milling plant ngimanyi bulungi mu mutwe gwange era nali ngirabyeko nengezaako n'okubuuza abazitunda ne bambuulira sente zaazo omwana omuwala myaka 25 myaka 25 bikoze bitya yayagala genda kuba kyeyobuwalabu oyinza mugamba oyinza obutamugaana naye ngamba wandimuwaddenga magezi ki omwana omuwala oyo ng'omulimu
singa aba alina waalimira akantu konna oba waalundira akantu omanyi okulimira okuna tekuliiko kibanja lyetaaga space nnene osobola okutandikirawo otandikidde atandika okwegatta mu bintu by'okulima mpola atali pressure y'amaanyi balina ekiboga nkubangi ne babeera ne bakera ne bagamba byagaana kati mwera webayekona ku nsonga eyo tufe mu community zituyita tukolamu mika training ak'ennima ey'omulembe osanga abantu nga bagamba nze ennima nensifunyemu ekibuzo kiri nti olima otya lwaki nze nnimidde emyaka 2 natandika nga nnima kasooli kati nkuba buwumbi omwaka gwakumeka gw'entanse 2026 ne bannange omwaka gutanse gwakusatu gwe weebuuze lwaki ate gwe ng'olimidde emyaka 10 abantu bateekateeka bubi ennimiro zaabwe balemedde mu kufuuyira bamanye nti woofuuyira gwoba okoze eki oba omaze tugudde ku nnima yaffe eri ey'okukabalakabala ntufuukuula ettaka egwe yeeka ebiri mu kikabala tractor ate zajja sooka omaleyo mulimisa ebyo tulimisa districts oziraba wogituukire ziba ne tractors kale muli ku large scale naye mulimu n'abaana abalimira kuyiika 2 naye nga tasobola kukola ki kufukula ttaka eryo ye nga amanyi kasansawo akasooli nga nfuuyira eddagala lino ly'ofuuya lyonoona obuwuka obwo buleeta obugimu mu ttaka nolowooza nti abantu waafuuka walumye waakaddiwa nedda ennima yo yenki n'ebiddagala by'okozesa so oyina enkoko ewaka kyankwanzi mu kizibu nnyo osanga amaka gatalina mbuzi oba nte mu kyankwanzi muno tebakulimba kisibu nnyo naye ng'obusowo babutwatwaze ne babusuula eyo ebbali so singa abeera abukuzumira atabula mulingaali egenero twagivaako tuli fertilizer ono tuli anze ndabeera olumala okusawa n'atema ebinnya nga ateekamu bakayitanya akadagala ke bayiwamu ako nga alinda sizoni endala so kale ettaka lyonoonese ennimiro ziteekebwateekebwa bubi oli n'asimba ng'asimba eyiika 5 n'afunamu ebintu byayiika meka nosanga owayiika 2 ateeseteese ate n'afuna ebyayiika 5 zeyandikoze eki zeyandifunye so I encourage ba farmers yes trend ekyuka simamu nanga ate nti naye tusooke tugeze kudda ku nnono yaffe eri ey'okulima tradition omwana oyo omuwala kyokyereza tomugamba genda bweru mu kifo ky'okugenda ebweru anoonya omusaala ogwo gwe beekwatakwata 2-5 basobola okubaako kye balima mbadde nzira wali anti omubuuza nti ne bagamba nti tetufuna mu byakola kyekulima omwana omuwala oyo asobola okwekwata ne banne ne babeera waka famire ne batagenze wala abantu abokabokaboka bungi ab'omu nju eyo ne beekwata ne bati kye basobola okulima ku ttaka lyabeera bakola ki labeera bayina ne baliteekateeka bulungi ate ne bakungula bulungi singa abaana abo beekwata 6 eri ewaffe emityana ne bajja ne bakunona oli buyinza ogenda okubawa ku magezi ago nnyo I'm very much willing okugenda okuyambako yenna aba yeetaaze okuyiga ennima ey'omulimu n'okuteekateeka ettaka so obulumi bulimu ssente nnyo kati ate bwe bulimu ssente nnyo yali kyakulima nga nti okulima tekulimu ssente kati actually ye trend kyekiriko it's that trend nze kyebine Noah mubeere bulungi mweraba